simantaala simanyira bantu. Tutunulire awo wennyini nina show gye nalikeemu oba manager lojja kuweereza message tubaliwo panelist kwe twaleta n'agamba Siri gyo yalabika nga aliwa chosen beki bituufu kiriko omuntu oyo gwe wali naye abantu abo we bali mu society, abantu abatali bategeevu bulungi naye tetusobola kubatta, nabo balina okubeera wo, okitegeera. So era Roger yankubira nga munyiivu nnyo nga yagala ne mugamba oyo muleke abo nabo bwe bali mu nsi, because I mean for you to go on TV ng'omanyi nti oli kwogera ebintu ebiwulirwa abantu, n'oyogera ekintu mu mutwe gwo ky'omanyi nti tokirinaako bukakafu, tolina kyokimanyiiko. It's highly appalling. It's very bad. Era omuntu oyo, but you see we have those dim-witted people era nabo balina obeerawo, so sina kya mu business ate mmwe muba platform ali ku TV alina kwogera ebyakwogera tabirina n'amala n'ayogera, okitegeera. Era Roger yamwewuunya nnyo, yankubira nga musunguwavu nga ngamba mbu kakati oyo guy nze ngenda munoonya musibe mukole kinemuga muleke because Roger actually the day I wrote Siri regular Roger yaliwo yatuulaawo ne Spice Dan ne baga mutuulaawo nintula ne Brand Beats nimpandiika oluyimba ne voice nga wali eri ne baga mugende come back tomorrow and we voice nga Diana uwulirize okomewo we voice. So it was simple as that. Kakati omuntu yalabanga mukola oluyimba kuva ku scratch ate nawulira omuntu omulanga ayogera mwate lwali lwagundi bambi yeewuunya nnyo era yeewuunya nnyo lwakuba omuntu gwe mwali naye teyamutegeera, nange simumanyi saamutegeera, but thank God simumanyi. Naye omugamba nti you don't lose anything bw'okola ebintu nga really ng'obimanyi n'oyogera by'omanyi dani okuwagala okwonoonera abantu amanya. Ate tolina kyogaininga bw'okola ebintu by'otamanyi n'oyonoonera abantu amanya, okitegeera. So mubuulire because so tutunulire Nince olunaku lwaleero neera mu mawulire ebintu bade bitambula Jacob Omutuze owanda omuyeri Omutuze Jacob abuzibu kyo bwonna ne Jacob Omutuze tewali no. Jacob Omutuze is my friend. It was a disappointment. It was a reaction towards somebody told me nti yagenze ku TV nanjogerako and ne babindaga nga mbu defining a personality yange ayina kye yagituumye mbu ndi n'amalala that word kati Jacob nengamba kakati mukulu Jacob, if you have ever identified any element within my personality that doesn't please you, why don't you give me a call or talk to me? Okay, because you see me, I'm not like these other artists. Baba manyira ne baba vuma ne bakola ki. I'm very respectful person. Okitegeera. Simanyira bantu. Simala gogera ku bantu, okitegeera. Kakati now and then there is a man ali eyo yaga akumanyi nnyo era mbu yamanyi n'ekizibu kyona. I don't like that. And I'm even going to tell him Boniface Wemusanga at any time. I think I will give him a call. He should stop. And by the way, that should stop. Because you ask yourself, why is it you buli omu gwa complainingako? Okitegeera. Abantu ne bakutandika okudefininga ng'owoolugezigezi gweoyogera ku bantu buli kimu. Luli yayogera ku mwana Pinky, ebintu ebiri so weird. Luli yali defining obaani so kati gwe waaki lwaki weewa olugezigezi nti gw'omanyi abantu and you have the authority to define them publicly. That's complete nonsense. We don't like that. Yes, I don't like it. Era namugambye nti naweereza message nga that's bad. Twogera naawe all the time, okitegeera. And Jacob and people who know me, they know me.
ndi muntu ali very straight for clear my feelings kubulirirawo okitegeera. So I don't like that. He should stop it, not just on me but on everyone else. You should calm down. Calm down as a person. You have your own vicissitudes of life. You have your own responsibilities as a person. Stop talking things that trivializes have other people's relevance. It's bad. So omuntu wa kudescribing an scenery mu bintu emu byayogera ku TV walaba obulamu bwo lwaki describing in that way wowo tumuli. Is it because maybe you've not had time with him okwogera one on one or somebody kuba naye one on one? Abantu abali bwe batyo tebabeera na nsonga nno, bo babeera bwe batyo nga ye bwe bamuteeka mu kamera n'ombuuza Rupi omumanyi, atandika okutiiriika ng'alinga mwala okitegeera kati Rupiira ali bwati, bo babeera bwe batyo naturally. So tewali nsonga gy'oyinza kugamba nti nno kakati eno naye bo babeera bwe batyo mu mbeera za nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange in Alukolong opposite ne Hash Petrol Station oba obakubiri ku namba z'essimu 0705 7710 oba ku WhatsApp 0777 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero ageegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu, ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano, era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga, German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula, kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 338 89 kisoboka Furniture Center kyokuddamu ekyo erifa. So abalabi nabo abizibani Henry twakusubwa ku kibulo kya Spider naona ovayo kola statement saayimba twakola rehearsals ne twetegeka ne time ne tukwata time yatukwata mwana era actually enyima nga mmekezi taakolebwa. It was sad but you know ebyo bibaawo. We didn't perform our song and you see Diana kuvalo yasemba okukola concert abadde n'ennyimba ezo bbiri nga nnyimba nnene bode ne CD regular era nga ze nnyimba ezaali zisembayo climax ya show. Kati naye obudde ne butukwata kati actually ne tusaba nze kennyini nze nasaba DPC nemuga kale tukkirize omuwala ayimba oluyimba olwo olwaleesa abantu ffe katukireke bino byonna bye tutanakola tubireke okkiriza ayimba oluyimba olwo lwaleesa abantu. Ne bamwedda kikendala 5 n'akola CD regular show ne closing wa. So mu zino extras wali mwa performing na extras zenjawulo was where twagende mukono ne tukola ne tugenda Mbarara ne tugenda wa ne tugenda Luwero Jinja saagenda awo nali bize mu deni Mitiana namukolerako extras 3. So nakulwero tulina muganda fe Dr. Jose Chameleon wala bitamu tuseeko abamu bavuddeyo bagamba olutalo lujja mu bayimbi nti kati utaagaliza mu bayimbi bulekanga bungi
mu mbeera yabaddewo neera Jacob ogugambye n'avaayo n'ateekayo posti Gravity n'avaayo ate n'ayanukula n'obukambwe alina kyeyakoze ku verified page ye era Jacob but anyway ekyatuuse Chameleon era bwe kiba kyakutuuka ku muntu yenna era kirina kutuuka ku Chameleon kati kituuke ku muntu nga nze oba omulala yenna akyandolinga atya okitegeera Chameleon ye muntu ali ku level at the pinnacle of the music industry in Uganda so bomu yene y'amaanyi bwe beerina kujja nga omuntu teyagala emutwale era alina kuba Chameleon because ye tasobola munyeenya era ekyo tekirina kye kyamunyeenyeza so actually nze nyiza okyogera bwe nti kakibeere nti gwe kituuseeko ye Chameleon kuba bwe kituuka ku mulala aba aweddewo naye Chameleon ye Chameleon ebyo actually ebyo byebintu ebizze bibaawo nga bimwongera maanyi okitegeera nga bimwongera maanyi kati gogenda laba ekigenda obeera erugogo next Friday simanyi nze nakumanya ngenda kwambala engatto peya nnya ndowooza omulundi gumu mu kigere so tugenda gibeerako eyo show ate it's going to be bigger and bigger and bigger. I hope everything goes well because you see a Chameleon concert is not simply a concert like other concerts. It's a Ugandan music celebration day. You understand? Because all these bino byetukola byonna is still Chameleon, you know, defines as the element of inspiration for everything that is happening today. Okitegeera is the person that everything else follows. Okay. So it's a celebration. Lubeera lunaku lwa kunyumirwa naawe atagenda mu bivulu simanyi muba eri abantu nze sigenda mu bivulu nti abantu simanyi biki kwolwo olunaku bonna obasangayo. Mu career yo gwomu ku bantu kubasatu abo bavuganyiza ennyo gwomu ku bantu eyawa ku Bebe Cool ennyimba Bebe Chameleon tewamuwa ne Bobby Wine wayagala kola na Bebe Cool Bobby Wine akola naye kubeera kola project si real si kubawa kuba kola project